Tusabe ati nebajjo wanaaba ayogera munamugamba gye mbaaso. Asigala watubye. Oyatula. N'ebyabajjo Shakira. Shakira. And David is a friend of mine. David Yapulimba Mwena Romagala. I tell you, maybe I'm Tanta Wanya, Koya. Yes, the David Tanta Wanya Pakagati. They are take a sam. And it's me and we will get a book and many of you believe Mutawanya. Omukyala ali ku interview muleka akole emundi yake. Njagala omwagaliza concert ennungi. Era njagala mugulako ttebo. Did you be serious? Yeah, because you people David go to see movie. See movie, abamanyi abayimbi mubamanyi. Tusaba okutawaanya. Atatawaanya. Kubula banga nkoze n'omutoyimba ne mutanda bakanyimba naye mumanya atawaanya. Kitegedde omulabira naye nga David muntu mulungi agwa platform ye nga teyegaanyizaamu. Yandi okukigulira kubawo inshallah. So thank you so much. Ate mwebale kumubeererawo. Tuwemu kapera kakayimba tiba tuwemu kapera oba Genda kuyimba Serena. au kajja kuyimba kusema Bali yagala nyimbe ngani. anaimba wali atumaliriza anaimba asigalewo katonotono tatagenda wala nnyo kakati yagadde okubuuza mwamikazi bekapo okusinziira ku mbeera eriwo emmundu zikyaliyo ku ggombolu bugende zikimayo ate n'asigaza n'ennono eyaffe ey'ebigambo ebirungi n'olwekyo ajja kuwangaala mulimu guno gendera awo takuba bukubi ngoma kukyakala wabula mubaamu omusomo n'oyiga n'obanga bulya music ewaffe owedde ono gwe mutandise okuba naye ku TikTok buli lunaku kale David kyemumanyiiko nti mulungi ate bwaba ne mukwano gwe aba na mukwano gwe nga mukwano gwe gwa nnamaddala ogutali mu bukuusi kale bagamba bugambi nti ennaku z'omwezi nga 8 Novemba tubeere bangi nnyo okulaga okusiima olw'emyaka 15 gy'amaze mu ndongo tumuwe amaanyi n'okweyongerayo mpaka tubeere bangi nnyo tujje tumuwagirewa oyogere eri bannamawulire ekyamazima ddanga nsooka nkwebaza okubeera ng'oli profession mu mulimu gwokola kuva dda mu ntogo tobeerangako ng'oli profession oba okyaziza omuyimbi omwongerako bwongezi tomutoola ku butoozi. Thank you so much. Bannange bannamawulire ne social media platforms ez'enjawulo, TV stations, radio stations, okusingira ddala Sanyuka TV, mwebale nnyo mwebalire ddala, Mukama abanyongerera omukisa. Bannange mukola kinene nnyo okubeerawo kw'omuyimbi oba okuvaawo kw'omuyimbi. Kati bwe mba nkyaliwo kitegeeza mukoze kinene nnyo ku kubaawo kwange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Basponsors ab'enjawulo bannange babamenyedde amanya neesobola kwerabira ku
kunoganya ensonga ya ZTE, ensonga ya Nubia, ensonga ya Simbaland. Bannange mwebale nnyo nga nze brand ambassador sinatandika kukola kyenina kukola naye nga ngenda kukola omulimu ogusinga kyembadde mulowooza kubanga kyenasoose konfaminga nze kusinga ngenda kuba ennyo ku ssimu ensi gye twagiridde nekangendedde essimu erikiriya nnyo essimu nungi nnyo ate alina ssimu eyo yudwono basponsors mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ngera bannange boogedde nti temutandise nange leero kitegeeza mumbeereddemu ebbanga ddene evyo nakyo minowota bannange Roseform bannange aba Mukama Katonda wange mwenna essanyu bwe linzijula ennyo ebigambo bimbulako ne bidduka mu nsaasire naye nga kyenjagala okukakasa nti nga 8 wano ku Serena obusungu bonna obwa show yange eri yali postponed ngenda buzza wano nga 8 nkube endongo ne bwe nayagala ennyo okukakasa abantu nti ngenda kukuba endongo nja kubanga asukkulumya nkiwa bamanyi kyengenda okukola kati naye ekyo kyemumanyi ngenda kikubisaamu emirundi n'emirundi omulundi ogutali gumu kubanga Serena ebyayo biba birala n'ebyeri biba birala kuyingira 15,000 n'emeza miliyoni 3 ngenda kuyimba nga atayimbangako ku Serena awo era mpozi n'ekirala waliwo abantu bafe bali bafuna tickets luli tiketi wewagijja woboza tiketi eyo bakuwe tiketi eri valid kubanga kati eyo tiketi ezeza enkadde ziri invalid tezisobola kuyita ku mulyango naye buli owajja tiketi luli gendawo tukwegayiridde gendawo ne tiketi eyo yennyini bagisikaninge bakuwe tiketi entuufu buli omu mumutendera mwe yali agulidde tiketi eyali wa table kola kyekimu neyali ewa emwemu kola kyekimu bambeera nga tubetondera nti kululi ekyaliwo tekigenda kuddawo essanyu tugenda tukubisaamu emirundi n'emirundi tusobole okuba nga tunyumirwa wamu nammwe nsooka okubebaza bafaanizi bange mwenna abangoberera nti mwebale nnyo mwebali ddala okuyimirangawo wamu nange kubanga oluusi tuyisinkana ebizibu ebyenjawulo naye mwe abangoberera mumanyi kyensobola okukola nekyesobola kukola mwebale nnyo mwebalire ddala ebimu bye bampayiriza mba sisobola bikola era nga nammwe mumanyi nga nkobajja we yagambye tandabangako nga nnyingira mu loogi era tojja kundaba n'ebirala yagambye oyingiramu naye oyingira wekka tagambye toyingira mu loogi yagambye oyingiramu naye takulabangako kyonna kyeyayongedde n'ebirala bye baba bankonjedde kubanga waliwo ekiseera wotuuka bannange mpozi n'ekirala abali ku media platforms ez'enjawulo ennaku zetwagala mumanye nti kyemu optinga oba kyemulondawo okubeera nga likes zibasingira obulamu bw'abantu abalala bambi mu kikendeezeeko likes tezirina nnyo kikiziyamba oleme kuba muntu ng'oyagala like otte obulamu bwe bwonna oluusi nga yandikuyambidde oba oliawo omwanawo oba oliawo omuntu kuba abantu ensozi zezitasisinkana naye fe abantu tusisinkana so omuntu yenna yenna nga kyokola kyonna okikola lwa like nkwegayiridde abamu tebaba na busungu bonna naye nga ye alaba bw'anaatekawo obusungu ajja funa like please like eyo erina kyegenda okukosa bagamba ebivumo oluusi tebiruma naye nze njala mbabuulire nti tebimenya gumba naye njala mbabuulire nti bimenya omutima amagumba gasigalawo nga malamu naye ngaemitima gyamenyekamenyeka dda ku lwa Katonda n'ensi yange mbayita nga 8 Novemba omwezi guno ogutandika bwe tuva ku Serena tugenda e Mukono bwe tuva e Mukono tugenda e Masaka e Luweero e Masaka nali sigenda gendayo ge mazima kubanga nkubye ettuwa
mu Masaka muna netolole yonna ng'abantu bajja ne batuwagira naye sisobola kucelebratinga myaka 15 nga sigenze Masaka ebaddewo okulwa sisobola era nga 16 ngenda kujja okucelebratingire wamu emyaka 15 nga muwagira David Lutalo newalala yonna gye tugenda okuyita bujuuko afaayo endowooza yiye kyotera tugendeyo nga kyotera kubeerayo nga 15 yes so kigenda kubeera kikambwe nnyo endongo eyakaleekereeke kurimu y'abayimbi abatuwerekedde yes ekifo Masaka tuli mu kifo kipya bakiyita Bliss. How do they pronounce that? Bliss Garden. Ku Bliss Gardens bwe tugenda okubeera Masaka nga 16. Thank you so much. I love you so much. Musango bayimbire bujuuko. Kituufu. Mu kibiina walikoza bipaati yaki. Kyekyo. Yes, Christmas ngenda kubeera Busunju. Yes, Boxing Day kibuga. Amagye gonna. Netusooke munana temuvuga nnyo. Era munana Serena. Bannange bannamawulire mwenna mugwana ekitiibwa ekyenjawulo kyekisooka. Mugwana okubeera nga simanyi kubanga bwemusalawo toolako mutoolako bwemusalawo kugattako mugattako naye kambeebaze ku lwange nti mugasseeko nnyo okutuuka wano mmwe. Thank you so much. Mumasekati gaffe twanirize Papa Message Semakula. Happy to see you, my brother. And we're going to change the language because of Papa Message Semakula. Cause how are you, bro? Big bro. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Good na mweli. Alaikum salam wa rahmatullahi. Tetuse. Chokanga mama wange Musiramu. Tamunenye mami. Kale tweyanziza nnyo. Mitondwana ku mukisa guno wakwanjula Papa Message Semakula we bali kubeera kyakulabirako kirungi eri music industry ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Nze ku lwange twabawulira nga bagamba abasajja bwe bagagga bakoze ssente mu ndongo oba baali balimba oba baali tebalimba nze si kyenatwala kyebayogeranga. Nze kyenatwala kyali nti omuntu talina kubeera ekitegeeza omuntu asobola okuyimba n'afuna ebirungi mu ndongo. Nze saafaayo oba baali babalimba naye nze message nalisiivinga nti omuntu asobola okukekke kuba bantunyumizanga papa oyo bw'afuna emitwalo 10 alyako kasanvu alyako kasanvu ezisigadde n'asevinga. So nze nakitwala mu ngeri ndala nti omuntu bw'ofuna ekintu oba kitono oba kinene osobola okusevinga n'osobola okwakivinga by'osobola okwakivinga. Kyamukisa mulungi tulina ebyokulabirako nga papazi n'okugenda waggulu. Mwebalakono. Tweyanze nge Papa Message Semakula tukwaniriza nnyo atukuleko ogira obumulamu ate tunaakuddira. Bannamawulire tusumuludde essaawa eno twagala okutwala ebibuuzo nga 4-5. Kati nga bw'otandise n'okunsiima nange njagala kutandikana kubasiima bannamawulire mwenna abasobodde okujja olwaleero. Mwebale kujja, mwebale kwagala David Lutalo era mwebale kukola mirimu gye mukola kubanga byetukola bwe mutabituusa ku bantu ebiseera ebisinga tebituukayo. Mbaagala nnyo nze ng'omuntu bannamawulire olw'ensonga nti bannamawulire ate naddala mmwe generation ento abantu gye bandirowoozeza nti eriyanulule ebiseera ebisinga buli gwe njogera naye bw'abaako ekikyamu kyakola akyusa mukyusa ne mutereera mwatigestinga. Thank you so much. Ensonga lwaki olaba ku papazi nabalekawo nayo ne bakasito bagamba ffe tutyayo babayo kamera ekintu kye ne bagaana okujja naye negamba kasita bano twateesa nti kamera zibeera waggulu era bajjayo bamanyi gye bakolera. Mwe bali kukuuma ekyo era nsaba mwongere mu maaso n'okukikuuma. Bwe mutazikwata muggulire tomutwalira mu kamera yo kimanye nti eri bizinesi.
so oboze n'olaba nga oli sigwe wazze okugjako eggulire gwe muleke ekifo akafo kaffe kasigale nga kakyalina amakulu nga nfunamu nga namwe mufunamu naye so far thank you so much tekinatambula obi njagala okusooka okukoola abantu mwenna abawagizi abali eyo tekitulese wano olwaleero David Lutalo agwanidde ddala okuwagirwa emu ku nsonga ntusere mbadde ngabuwaako eyo walako mu kyalo naye enwanyi nensobola okutuuka wate ewaffe mu kyalo wati ewaffe era gye banziika kati wala ng'ova eruweero naye mubanga ovawo mulensi neruweero kumpi kati nsabe lumu kati tositeddewo obulemulenzi obweruweero tabawala abakungu anyway mbasaba abawagizi mwenna tuwagire Lutalo nti Lutalo buli generation ebaamu abayimbi ab'ensonga okyagala tokyagala amazima galina okukola ki okwogerwa buli generation ebeddemu abayimbi abaki waliwo generation eyaliwo ng'erimu basebadduka nga beb'ensonga waliwo generation eyaliwo ng'erimu abamu temubawulirangako basuuna sekakka naye nga bebayimbi abaki ab'ensonga waliwo awaali biseera Segamwenge mumumanyi ng'oyo naye nga bebaali abayimbi abaki ne babawo generation eyaddakawo nga mulimu bakasozi njala yagwa waliwo eyayimba akamaso kankutani Sebowa Mugonza abamu abasinga temwabalabako naye nga bebaali abaki ab'ensonga waliwo generation eyalimu bafiri Lutaaya abo bakinspiring affe nze inspired by Moses Matovu, Phil Lutaaya, Frank Ambalile, baani abo ne babawo generation eyo